bazze okwogerako eggwanga. Naye olwassa omuyindi Museveni n'avaayo takyayogera bya mbizi. Bw'obotta omuddugavu agamba izo mbizi ze zaamuse ne kikomaawo. Ne poliisi nebanga sibye eriko. Naye olwassa omuyindi Museveni yavuddeyo n'avaayo n'agamba nti poliisi erina okuddamu ebibuuzo bino. Ekisookera ddala omupoliisi abeera atya n'emmundu ng'erina amasasi nga teyabadde ku duty awo. Kubanga emmundu bamala duty endoza baali balina ogiteeka. Number 1. Number 2 n'agamba nti bw'aba yalina obuzibu ku mutwe nga yabadde atya n'emmundu. Kwega ng'olabye ddala nti omukulembeze w'eggwanga kimukutteko nnyo n'ateeka poliisi ku nninga. Awo Deputy IGP n'agenda n'asisinkana abayindi n'abakakasa nti okutta kwa munnaabwe si kintu kigenda kulaga nti ekigenda okubeerawo, nti kyabadde just kyazeewo buzi isolated incidents, n'olwekyo abayindi bagende mu maaso bakole business. N'abakakasa bulungi nnyo nti security yaabwe eri gguluggulu, naye eyabannayuganda ye eriwa. Amateeka gafuge buli omu, kubanga kye tulabye nti amateeka ge bateekawo nga ga environment gakwata ku bantu baddugavu bannayuganda abaakuno, naye abagwira tigabakwatako. Kubanga bagenda ne bagoba kati nga mu Lwera bagobamu abantu abaali bajjayo omusenyu ne bagufuula mineral, kati ne kibanga si buli omu waddembe ogenda okugyayo omusenyu, kubanga era nga bw'otoli waddembe kugenda kugyayo gold, kati n'omusenyu kasa bagufuula mineral ne wabaawo amateeka agagutwala. Kakati Abachina ne bagenda ate batandika okukola ekintu kyekimu kye bagobya abaddugavu okukola mu kifo kyekimu abaddugavu mubadde bakikolera. Kati kwe kulanga tufunye obuzibu buno. Kati wabanga waliwo amateeka agakwata ku environment oba embeera y'ebyobutonde, twagala gakoole ku buli omu, so si ku baddugavu bokka, naye nga bo abayina Abachina bo badde bokola nga bwe baagala. National spokesperson